weekend eno ku Baba TV. Yes, mukasi akantu olekedde kyatwesyewo olwaleero tugenda kwolekera programu weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one. Megan yaŋŋamba alina ekirabo alina ebintu bya misinga e Uganda ze donati kati yagaye tata tumwe donati naye alyeko tamanyi oba nti naawe oziwoome tamanyi oba naawe owoomerwa donati nga ye ziwoomerwa nnyo maama zimpoomera nnyo okufa obufi olwabeere yalowooza ku donati zimpoomera nnyo okufa obufi kati yagambye tata wange mumwene ka donati akanywere ku kyayi kale kubanga yaŋŋambye ekirabo kya donati ne mugamba omuntu agaba ekintu ng'alina ensonga kino ekirabo kiri unique mu birabo byentera okugaba abatulaba ku Baba TV mubadde temulabangako donati kati nenjagala nange njifunireko ebigambo ebigenderako nanganze misinga donati ze Uganda azimisinga donati zeeka zebanyweranga ku kyayi n'agamba tuzireete zinga zimpoomera nnyo era ngazimanyi n'okutuuka kati yazimpoomera nnyo nyabo n'agamba munaye kazireete donati ozeeyo akatambi ako tugenda kwolekera programu weewunyisa omwagalwa wawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano opushifa nakawombe njagala weekanya naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olobulabo bwakumukomo bwotona surprise kusebo kale nyabo jewe kwa nyabo kale ono shifa Megan yampadde namba yo nyabo kati kansanga nzijja wa wennyini gundi yasotoka kugundi bikiwempe yasotoka mfempe ku St Stephen awo munkubire simu zengenda kuba mpo directing obo badde otusebo sinatuukawo naatera nayise eno side zeggaba bweyasokirira nokusisa St Stephen kino ekikubo kya St Stephen tekasanga nojja noyite watu wesoya mpano jja mu kiwempe nga ku St Stephen yasoboze St Stephen kansanga mu kiwempe nyabo kale nyabo naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda wandi nyabo kati ndimu waŋŋambye ntuuke mu kiwempe wano ku St Stephen wano kapande ka opo then ekikubo ekidda ku se wandiba wano mbadde ndi kapande akaliko Rainbow International Rainbow oli wansi kati nayongere mu maaso kale ku transformer jangu wano ku transformer agulu kale transformer kati transformer oyingire munda ekikubo ekidda ku transformer deno ku mukono gwo gweno kale wali naye ate abantu batambula wano bulijjo nga bakwata emikolo bakwata biki tugenda kwambika geti eri mu maaso kati avuga amaleyo straight then ku geti ya red tujja laba wembeera eriyo eryeta waliwo ngeri ya pate waliwo pate kale ffe kati tutegeddewo katujje byaffe wangi nkugambye anti surprise tojja nsagala nnyo kirage nti oli naffe nti gwatuleese olaba ndowooza ekiri munda emikolo twagitegese wano nanyini surprise taliiwo wali waffe ngulu just tugambe tebesi yasitamu muzze wali yamaze dde okwambala yasinze njagala ebitwala mugiteeke munda kati olutuuka yakkirire kuba twagala ateebe kyemukoledde anti era agenda kujja nnyabo twalizibu mumusoke mupeere mu motoka ngo yagende anti yajje bayimayi mugenda kuyingira kyenzi katuyingira anti kyetwagala halo wanji kuwulira wanji njagadde nkuswitchinge ku vidiyo ndabe nti ndi waka yamna tutuuse mpiyesa mpugana wanje njagadde yamwambye mbuli wako otuuse mpiyesa yoli mpugana ya kirungi
ya amatoke nga we nakugambye mukwano webale nnyo amatoke nga we nakugambye omugamba awo abantu abaze ayina abantu benamugambye okugawa abebaza okujja then abagambye mu east ennungi ogawa maama akagoye ke nagambye okawa Sofia ye Sofia omwana ow'emyaka oyo mama we ye Sofia so mama we ye Sofia ogamba kana akagoye ka mwana okawa Sofia naye kati engeri muzeeyi gy'ataliiwo omuzeeyi taliiwo kati soke tujjeko amatoke tufune etugasa kubanga muzeeyi tebannamuleeta okay amatoke 18 nagambye ogalage maama omugambe agawa abantu bebenjo omugamba benamugambye omugambe bebale kujja nkoze amatoke 15 mukwano 15 nanti eri muli ataala tobisa ku bintu bya taata bajja gaawulako kubanga okay ya oli mutuufu kale okimugamba ajja bitegeera ajja mugamba ojja kibanya okay webale ya naye okimugamba wali nga byonna bye nabigambye n'ebiri ku kimuli byonna ebyo byonja mugamba nkwesiganga modu mmenye ojja kumbonako nga mu dakiika mmeka anti simanyi tekiri kunze ze ndi ready kiri kubanga okay ali awo kumpi okay ngenda kubanga nkukyekingako omukwano gwasinga mu kintu kino webale nnyo omukwano mukama akuwa omukisa zali mu kukola ze tukamanyi baika batekka kayimba kamaliraba temugenda mufuuyira kintu kirina ekintu ekiri wali nati nagambye oyo wemma mufuuyira then agire ku music aze ali kugenda omugambi atuza kweyimirirawo mugamba akendesa katugenda mufuuyira wano mulere ng'atuuse wana kati ngamba nlete kati mutirode kati abantu abalala baliwa abantu bano webali bagenda tulewa abantu bajje batuule wano bo baveeyo bonna tulokalire tukyagenda maaso ne pulogulaamu y'enganzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ne n'abagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe. Kale tusanyisa obbasanga bale nsaba tutuuleko wamu tusobole ofuna muzeeyi keke noba ogireeta eriko fruits gijjeemu togenda kuba luyimba togenda kuba luyimba ng'ayingira luvannyuma nja ddusaba nja bagamba wanje munoonya batya badde manyi toli muleeta baŋŋambye bamuleeta ye bamuleeta nti atugwemu naye abalala bonna batuule oluyimba nja kugamba wolukubira kuba kati ono alina mufuuyira gundi taata nsaba tukaddemu nga ne bano bayimbirako 1 2 3 go tweyanziza banange nsanyusa obbasanga bannyabo ne bassebo era dde bannyabo sibe mutano bannyabo bulungi nnyabo era dde bassebo
Sentano basebo. Bannange taata omulungi. Sanyusa okusinkana. Nange nsanyusa okusinkana. Badde nkuyako ebirungi bingi. Maama. Ne bakongeyeza kino kiri. Ne ŋŋamba nnaku lutuuka ddi nkulabeko. Nkuwuliddeko bingi ebbanga ddene. Omuntu omu n'aŋŋamba nti gwe muzirawe nti era wamukolera ebirungi. Gwani gw'osuubira? Dokita Kizito. Wanje? Dokita Kizito. Gw'osuubira? Simanyi nze ntera kuba na nnamba ya simu. Bampe ku simu yange nkube iPhone. Tulabe. Kwa mune nange nabaddaawo. Nze nkola ku Baba TV. Mpeereza program bagiyita weewuunyisa omwagalwawo. Kati nabaddaawo ng'obaŋŋamba leero nnyina kuba wano. Kati kandaba ani eyantumye. Oba ye Dokita Kizito. Kuba ye taata tamaze nalowoozaamu wadde. Agambye gwasuubira bamuyita Dokita Kizito. Katulaba ani ono. Halo, nga takwata. Oba ali wano ng'atudde ansaasira eya time. Ayinza oba atudde wano eyantumye. Banaye oba otudde wano eyantumye kwata essimu. Ayinza oba ansaasira bambi mbwe ya time. Ani ono nange simanyi ani. Takwata simu. Nani? Halo? Wanji. Ono Dokita Kizito kubanga baŋŋambye gwe basuubira okubanga yantumye. Halo? Dokita Kizito lye eddoboozi lye. Asidi eri maama. Negwe gw'oteebye. Kale bagire nga batukubirawo awo akayimba nga bwe ndaba lwaki essimu eno eri bwetyo. Kangire nga mukwasa ekirabo kye. Kale. Mana tuyimbireko naffe. Soko bereko WhatsApp eganyi. Okay. Bamuwe entebe. Ngirenga atudde. Ne bamuwe entebe tuleme muyimiriza nnyo. Okay, hello? Hello. Ono Dokita Kizito. Wanji mukwano. Ono njogerako ni Dokita Kizito. Sinyanze emyago. Taata yateebye Dokita Kizito. Gwasuubira eyatumye okushipa. Yenze Margaret Medba. Wanje? No, yenze Dokita. Yenze Margaret Medba. Ani? Yenze Margaret. Margaret Megan. Omuwulidde? Muwulidde maama. Ate yaani ono? Oye Meega maama. Ye Meega? Ye Meega.
Yemega. Munnange omuntu ono ali ku ssimu abadde akuŋŋambako ebirungi bingi okumala ebbanga ddene kukwagaliza mazaalibwa amalungi n'agamba Shifa oleeta nnyo ku puroguramu yo ng'ogamba nti okyazaako abaakola ebirungi abazira nze nange omwami oyo muzira wange ebisingako awagana bitunyonnyola mukyala Meega Wanji nyabo. Taata akuwulira mubuulire munnange ye yeetebedde Dr. Kizito era mubuuze lwaki yasoose ku birowoozo bye. Yes. Nsanyusa okulaba. Taata lwaki otere Dr. Kizito? Wanji? Nange mbadde sitegedde okusooka naye kati ntegedde. Si Dr. Kizito. Omwana Megan bannange taata tweyanziza nnyo bye watukolera webale ng'otubeererangawo webale nga tubeererangawo olunaku ne mu ssanyu walinga wamu naffe walabanga ku maziga gaffe webalenga nnyo twagala taata twasiima tusiimye wadde ne mu bukulu wadde ne mu bukulu osigadde okyatwagala webale tulabirira nkimanyi kye wali oteekeddwa okukola ekyo tulabirira naye webale nnyo nonalungi ya taata watwagala nnyo watwambaza weefiiriza n'obeerawo naye n'ogamba abaana bange kambaleke bambale babeere bulungi tweyanziza nnyo tweyanzeege nkimanyi waliyo abasajja obuvunanyizibwa babulikira abakyala naye gwe wabaawo ku lwaffe n'otuwa buli kimu wadde tewalina weefiiriza kutume ku wali olina ne tugabanira wamu webale nnyo taata webalire ddala mukama kubanga zifunseino ano oli taata nange nsanyuse nnyo munnange webale byonna byokoze webalire ddala mukama akuwa omukisa akuddize emirundi 10 emirundi 1000 webale nnyo webalire ddala nsaba mukama akuwa ebirungi byonna byosinga okwagala emikisa gyonna Amina neera ekifo ky'abataata nkuwa 10 ku kinnaakyo okifuna taata muleka anyumire olunaku lwe bannange omwana gwe alina empisa alina empisa empitirivu mwagala nnyo mukama omwe omukisa amina kankuleka onyumire olunaku lwo webale kubeera taata omulungi taata omwagalwa mukama kunkuumire taata I love you, I miss you dad. Okay, so olina omulala gwe wandyagadde okubuuzaako oba that's it? Nze bonna bannange abazzi bandi mwebale tusuulira mwoyo mwebale kwagala taata wange mwebale kubayo ku lulwe nembayita nemutagaana kujja nemujja nemusanyuka wamu naye mukama abaddize wabongera omukisa bamikwano nsiimye nnyo temumanye nga wempulira mbagala nnyo mwebale omutima ogwo gwa Sseruganda mukwano olina gw'otumirako bonna mbatumidde ntumira maama wange baganda bange bonna simanyi kikyakuta bonna mbatumidde bonna bamaama bange bonna abali awo mbatumidde leebale byonna bibeerekereze basalawo basanyukirwamu ne taata wange kale mukwano naffe tweyanzizza mubootumye bannange okushifa bannange gwasinga mu kintu kino weebale nnyo bannange okinkoledde webale nnyo mukwano naye mukama akuumikisa bonna bandabire bagambye mbaagala nnyo banisinga mukama abankuumire osigadde gwe Megani ng'osinzidde wa sigadde yenze Margaret Megan no sigadde yenze Margaret Megan bagambye baagala nnyo batumidde kale mukwano tusinkane nga mukama yagudde kale mukwano webale
Munange taata akasimu kaveeyo akankubirwa ne bagamba leero olunaku olwali tulina obba wano nga tucelebrating omuzirafu olunaku olwaleero. Yes, era nga tusinzidde ku Baba TV programu yaffe eyitibwa weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one ebeerawo buli lwa Sunday ssaawa 9 ez'emisana. Kati bano ab'ebweru ba Megan batulabira ku YouTube bateekamu weewunyisa omwagalwawo ne basubscribinga okwo kwe batulabira. Nange simulabangako munange. Nange yandabira okwo naga Shifa oleeta bataata nange wange mwagala ense mulabe tu celebrating taata wange kuba bambi abaddewo mu byonna ye taata. Olunaku luno nno olwaleero omukolo badde wagutegeddeko guno. Namali zagutegeddeko nnyabo. Gwe gogenza okujja wano nga ki ozze gunguddeko bubwi nange. Mama. Guli surprise. Toyina mbeera gyo walabye yonna nogamba onalaba okukuta kwonna. Asalabyewo. Mama. Ekitegeeza bano abantu bali professional nnyo. Mama. Ate abagenyi boolaba bano. Abagenyi abo bagenyi bange bonna abo. Obadde obasuubira okubaawo. Nate sibasuubira maama naye. Enkola gye tulina nabo. Kyogamba kano naawe k'oyingidde kati wobeekangidde. Mbeekangidde maama. Munnange nga bali wano bakukuta. Era ebisingako awo nabo bagenda kweyogerera buli omu alina obubaka bwe kuba buli muntu atudde wano nkimanyi atuddewo lwa mukwano era buli muntu ajja kukwata akazindaalo kano akugamba ebigambo bye. Naye nze nyongera okweyanjulira Nakawombe Shifa Hope okuva ku Baba TV. Baba TV eri awo Entinda tugina ne Busoga nga tulina ne radio banti so obubaka buno bwa keke eno nga taata mwe keke eriko ka fruits ezo mugisalire wamu agamba happy birthday batusome ku kigambo ekiri eyo. Ekigambo ekiri eyo kisoma kitya? Temukiraba ku keke. Then waliwo n'ekigambo ekiri ku kimuli nakyo bakitugambe abalengerayo. Tata ne bantika ekimuli ekyo. Ekimuli ekyo kye bantisse kuliko bigambo ki? To you. Ekimuli kyo kiriko to you mom and dad I love you so much. Ekimuli ekyo taata kye bantisse omanyiza ebirabo nga babintikka mbyanjula. Ekimuli ekyo kiriko $1,10,000 nga wansi awo waliwo $60,000 gya taata. Kati eno baluuni waggulu n'eba ya maama. $5,000 nga taata wansi suuti nibangamba waggulu maama gomesi. Yes. Lwakuba nti munaye olunaku lwa taata tuli ku taata naye ne maama ku nsonga eyo. Maama baluuni gwaswa obusuzi baluuni nti yeeyiyo taata wansi. Taata ne bantika emmere eyo amatooke ne bangamba ziri enkota 15. Ne bangamba taata alinako enkota yemu. Ne bangamba enkota 14 maama alina bwagenda okubanga azigabanya abantu abatukyalidde nabo bafune ku birabo ebyo. Era Ssemakulu amadde nsaba yongera tuwa ku birabo ebiri mu motoka nga bwobireeta katufunewo ku entertainment batuwe taata bamusoke bamuwe wali eri omuziki. Kali akayimba taata superhero njalondayo omuntu akamuyimbira komina kamuyimbira taina kawuliriza nga tutudde kagenda kujja maaso awo ka superhero katika tusoke tufune oli kiye tusobola omota.
Okay, tweyanza nnyo tweyanzege era nga taata ebirabo byonna nga bw'olaba ebyo bye batadde waawo taata birabo byo bwe batyo bwe baatutisse ne bantikka n'obubaka buno taata ne baŋŋamba mbukwase then ate baby Sophia aliwa baby Sophie 2 years baby Sophie wa 2 years baby Sophie oba baby kigo baŋŋambye wa 2 years okay ekirabo ekya baby Sophie kino ekirabo kya taata taata byonna ebintu byoteeka omwo tambuliza omwo nannyini kirabo ajja kisanga kirabo kireka mwana akula naye ng'oyaweza 2 years lwaki yaŋŋambye 2 years kireka yeerabidde agi okay tweyanziza mikwano kati mbadde nsaba eddiiro tuliguddewo nga nsaba bannange sijja kwogera nzekka nkimanyi nammwe abatudde wano mulina ebirungi bye mwandyagadde oba obubaka kuba olunaku lwaffe luno lwakwagalana so omuntu yenna awulya nga bannange alinayo ka moment ke yayitamu n'omwami ono kajjukidde aveeyo naye amugamba ebigambo ebyo oba nsooke mami sooke mami ne microphone enamutuuka ne taata agambe goba osooka microphone enaatuuka ayijja kuyimuka tulokalire tukyagenda maaso ne pulogulaamu y'enganzi weewunyisa omwagalwawo tusanyusa okubalaba ku lunaku luno olw'essanyu bannange tekibeera kyangu okujjako ekitiibwa tukigize Mukama. Amina. Amannya agange nze maama Margaret. Ategese omukolo guno yagadde abazadde tusanyuke. Amina. Bannange si byangu mu bufumbo si byangu naye Mukama atuwanguzizza. Amina. Omwami ono MWAAMI SSEWAVA naye ndowooza n'ebigambo bimbuuza ebyokwogera kubanga surprise gye batukubyeko nga tetutegedde kibadde kisa kya Mukama. Bannange tweyanziza nnyo bannange abagenyi baffe mwenna abeetisse tweyanziza mwebale kujja kutulabako ne Margaret we muba mumulabye mumugambe titweyanziza naye Mukama oyo ali waggulu amuwe ekyamaanyi ekisingako wanadde kinakuŋŋaanya abantu bonna. Amina. Tubeerawo nga tusanyuka nga tujaguza era mutwebalize byonna byatutikidde. Mukama omulungi amukuumire gy'ali amugabirire amuliise ate naffe atuwa obulamu tusinkane ku lunaku luli Mukama waffe yeebazibwe. Maama omuto oyogerako osanga twaliyo ffenna muleera. Tusanyuse nnyo okubalaba mu linnya erya Yesu. Tusanyukidde ddala okubalaba ku lunaku luno nga tujaguza amazaalibwa g'omwami waffe omulungi nga tusanyukirako Margaret Born ku lunaku luno lwategese olwa surprise gyawadde mami ne daddy. Amiina. Tusanyuse nnyo okubalaba okujja abangi bwe muti. Tusanyuse nnyo okubeerawo ku lunaku luno. Mukama buli muntu amumpeere ekyasinga okuyaayaanira n'omwana waffe gy'ali. Mukama amuwe ebirungi byasinga okuyaayaanira mu bulamu bwe, amaaso ge n'amatu ge bigatabangako. Mukama byaba amukolera. Amiina. Nammwe abagenyi baffe abatwetikidde obubaka buno tusanyuse okubalabako. Mukama abongere omukisa abawe obulamu obulungi. Amiina. Bannange tubalamusizza nnyo bassebo ne bannyabo naye kanyongera okubeebaza olw'okufissa obudde ne mujja era tuli basanyufu nnyo. Buli omu Mukama akimubalire mu ngeri ye. Nyongera okwebaza taata waffe omulungi weebale tulabirira weebale tuweerera weebale tubeererawo buli kimu.
ne tukkiriza ne surprise eno mega gyakoze olwaleero naffe tusanyusize era tuweeseza ekitiibwa kulembeera eyo webale tubeererawo era tukyali naawe paka era twebaza Mukama Yesu Kristo Omunazaaleesi asobozesezza olunaku luno okubanga lwa mbeera nnungi ne nnyongera n'okwebaza mwenna abazze ne mutukuŋŋaanirako ne baganda bange bonna era tusiimye nnyo tusiimidde ddala ne yeetisse ebintu byaffe mwenna ne ttiimu yo mwenna tubeebaziza nti kyalifa n'abasigadde bonna tweyanzizza nnyo tweyanze ddala mu kulonda ddako buli omu waddembe okwogera naye kansooke ne kojja waffe Anko Sawulo wamala okutubuuzaako n'okwogerako naffe tukuddeko maama waffe Anti Juliet naye gyatubuuzeeko n'abasigadde nga bwengenda okwogera mpola. Mukama yebazibwe nnyo olunaku luno lwa surprise. Ekyamazima lunaku lwa surprise kubanga nze mwannyinaze bwe yabadde ankubira essimu maama Meega yangambye nina kyenjagala okugamba yitirako ewange essaawa 8 era nze nemanya nti ngenda kukola bwe naafiisaawo akadde nja kujja nze nenyambala kisaazi sandiyambadde bwe nti ku mukolo gwa mukoddomi wange ate mukwano gwange sebo taata Meega nze nyimiridde wano mu linnya lya famire yaffe eya Kasule twagala okwebaza olwa byonna by'otukoledde tutambudde naawe mu bulungi ne mu bubi ffe okuva lwayingira mu famire yaffe tetukulinaako nsonga era maama Meega oyo talina lwe yali akowogiddeko wadde okutuzza mu kyama natugaa nti abange omusajja ono kino kati ekyo ffe tukyebaliza otuleze bulungi era otukuumye bulungi taata Meega mukwano gwaffe mu famire ne maama nga tannaba kufa wali mukwano gwa maama era naye yawummula akwagala ngera musanyufu kubanga wasobola okuuma mwebaza ebbanga lyonna twebaza Katonda olw'ezzadde lyakuwa ekyamazima abaana bo bonna Meega Fred Kaye Plos mubakuzizza bulungi era mubaleze bulungi era ffe batuweesa ekitiibwa wali Kaye aliwa Kaye omusajja oyo Kaye musajja naye nzambuuza afukamidde ne Fred oli abalenzi batuuka mu myaka egyo egy'ekivubuka baba tebakyafukamira naye nze bambuuza bafukamidde ne bamaama baabwe ne tuwulira essanyu ne tumanya nti wabakuza bulungi ate naawe wakukuza bulungi ffe yakuleeta mu famire yaffe yali taatawo kojjaawo yali taatawo mwami Kanyike yali mukwano gwaffe wa famire nnyo era naye yali musajja mwetowaze nga ate wa bigambo bitono era ebigambo byonna ebyataata Kanyike bwe tubiraba mwafaanagana enjogera obuntu bulamu na buli kimu yali musajja mukwatampula naawe oli mukwatampula twagala okwebaza Katonda olw'abaana baffe abo be yakuwa ate ne mubakuza bulungi ninjagala kwebaza nandifukamidde niyo musajja tafukamira ate nze ndi sezaalawo kubanga nze nasikira taata ndi mukoddomi ndi sezaalawo naye nfukamidde mu mutima gwange webali kulabirya maama Meega webali kumulabirya omukuumye njagala okwebaza muwala wange Meega gyali kubanga naffe nze twalwaza Fred mutabani waffe oyo n'alwala okugulu kyokka Meega yayimanga gye yali n'atuweereza obuyambi kale ekyo nakyo tukyebaza Meega webale nnyo obuyambi bwonna bw'otuweereza nze nina Christmas nga 2 oba 3 badde nfunanga ssente okuva ewa Meega nga maama wange Meega akutumidde akwerezaayo ka Christmas bannange Meega webale kutulowooza na kutwagala sebo taata Meega eno surprise yetandika n'endala zijja kujja ekisa kya Mukama kikumale bannange essanyu limbuziza n'ebigambo okusooka kwa byonna nebaza Mukama atuusizza mulamu wange ku lunaku olwaleero ekitiibwa n'ettendo bimuddire nenebaza abantu mwenna abasobodde okubeerawo wano
nebaza muwala waffe Meega munnange yonna gy'oli mmanyi owulira. Mukama akwongere omukisa, akuwa ebirungi, akuwa essanyu, akuwa amagezi ag'okumanya n'omutegeera. Kusingira ddala akuwa omukisa gw'obulamu n'omukisa gw'essente. Tweyanza nnyo Meega byonna by'otukoledde. Ne taata tumwagaliza emyaka emirala mingi nga mulamu, Mukama amuwa omukisa. Meega tweyanza nnyo birthday yaffe, Mukama akuwa omukisa. Ojje Mukama azzeewo. Twebaza n'aba TV eno abasobodde okujja ku mukolo gwaffe Baba TV. Mwebale kujja mu bannange omukolo guweesa ekitiibwa. Mwebale naffe tuwa ku kyansi eno ne mubaako ku mukolo gwaffe. Mukama abawa omukisa. Mwebale kujja ku mukolo gwa taata wange omulungi. Nebaza nnyo bazadde bange bye batukoledde, baganda bange bonna mu butuufu batubeereddewo, batwagadde, batuleze bulungi. Mukama abawe omukisa. Nebaza nnyo taata wange omulungi, weebale nnyo okumbeererawo byonna byonkoledde. Happy birthday daddy. Netwala omukisa guno kwebaza sister wange omulungi, weebale nnyo sister wange, onjagadde ombeereddewo. Mukama akuwa omukisa byonna by'otukoledde. Mungu akuddize emirundi 10. Nange mu lujja wano ndi mwana naye mbadde sitegedde naye bigenda mu maaso. Mama bwe yankubidde yaŋŋambye jangu otubuuzeeko tukwetaaga. Konze mama nga nina agendaga koye atontenguwa jangu nkugambye. Mu kujja nga kange nembuze ku mama osanga ina byaŋŋamba. Bwe ntuuse wano nange ndabye bantu ndabye birala. Mbuziza muzeeyi nti muzeeyi ki ekiriwo nga netabimanya ŋŋambye tulina ndowooza oba kapate sibitegeera koyize kale naye ekyamazima nze obujulirwa bwe njawo okuwa taata wange oyo si ye taata nzaala wabula yadda ku taata waffe yafa naye nze kyemuweera obujulizi buli bumu. Obulamu bwange bwonna bwe natandika okusoma nze taata nga oli ankaluubirira okugenda omuga yali mukambwe. Naye nga bwe mbaako kyenjagala oba kitabo oba bansabye eki nga ntuukirira ono ng'abingulira. Kyokka nga ne taata waali naye nga abingulira. Kati ffe baatugamba nga tulinayo trip. Naye baatugambye sente nnyingi. Ng'oli simugamba nzija ne ŋŋamba ono ng'azimpa. Naye nga taata wange naye waali naye nga ono nga mwangu ekyamazima ye mwangu. Kakati alanza kyali kyawampangulidde. Bwe mbadde ku university tebakyalira baana. Bagamba bakulu era muzeeyi nga bwe mugamba ndi wano sina kyakulya ono muzeeyi mbandi awo olukuba akasimu ke. Ffe twali tumuyita tukozesanya lya Uncle Sam naye nga taata waffe. Uncle Sam ndi eno naye sibitegeera. Nabeera ekyambugaawo Uncle Sam yankyalira. Tebakyalira baana ba university. Naye nga ye buli wojja oti mbadde mpita mbadde nnako wendaga naye nga kasooka enkyame okukonkubuuzeeko. Ate nga bajja okukubuuza tajjirawo ngalo nkalu. Abanga akyalira omwana wa sekene namugaa Ayo njuga gye twogenda ku zino. Taata ondabisa. Ba university babakyalira na bintu. Naye nga ye akwetikkira migaati, sukaali n'abireeta. Naye ekyamazima bambi obuntu bulamu n'omutima omugabi n'okufaayo bimuli ku mutima. So si kubira nti yabeeteeka mu bwete. Taata weebale nnyo era ekyo kiggwana Mukama akutuwangazze. Bannange ndi musanyufu nnyo mu linnya lya Yesu Kristo. Bannange neebaza nnyo Katonda atuusizza mwannyinaze kandiyite kkula ku kkula lino kebabeere nti baana yabazaala kubanga buli muntu ateekwa okwagala omwana ye kimukwatako ng'omwana ateekwa okumwagala naye ye mwannyinaze alina obuntu bulamu twakula naye okuva mu buto kubanga nze muberebere yeyanzirako naye nga neewuunya era natuuka wano kubanga abaana babeera owaka balwanagana abasinga obungi bajjukira era mu kulwanagana nze ninako ate batoobe ono yanzirako naye ate batoobe bonzijukira nalwanako nabo naye ate oyo saalwanako naye era siwuliranga nti oba ankyokoza nti oba luuluno oluyi ankubye oba luyina edda nti ate maama waawuuna ankubye kubanga ye yali mulenzi naye kale
obuntu bulamu bwamuva buto n'akula nabwo n'omukwano omungi ennyo. Nze neebaza Katonda olwa bino byonna Katonda kubanga yabiteesiteese ebiriwo era mmanyi nti bikyeyongera tebikomye kati. Bannange neneebaza nnyo mwenna bannange abaliwo abazze ku mukolo guno nange saategedde era mbadde eka nga ŋŋamba baŋŋambye nti waliyo yakayisa ka surprise jangu mulamu naye ne ŋŋamba yeye oba nyambale ntya tambuulidde otyo oba nyambale ntya otusalenga nti owange kifo kyoba kyokwambala yambala te oba kanyambalire ddala ngende ndabe kiki ekiri kuki kyampitidde naye nange nazze nange nga sitegedde era bwe ntuuse wano mwanyaza omusazi ne mugamba kiki omaye ekyaŋŋambye aŋŋambye nti kwebaza Katonda oba ennyumba eno kubanga yali ejja naye kwebaza Katonda namba ye mu mutima gwange tyekyo kyekimpisi kyekituyisizza nakyo kyali kituyisizza netwebaza Katonda kubanga tuyajja kuggwawo naye kakati kwe kutegeera biki ebigenzi. Bannange neebazizza nnyo ne mukyala wange oyo bannange omulungi neebaza Katonda neebaza ne Katonda eyamutuwa n'atuzaalira abaana abalungi waliwo ate obulungi okukoma nti bulungi naye mu mpisa abaana n'abakuza bulungi. Bannange mukyala weebale kutukuliza baana n'abagunjula mu mpisa ennungi ennyo era manyi nti bonna temujja kubeeramu nti ate ono mufere nti ate nedda tekisoka. Baana bamanyi Katonda yabakuliza mu Katonda. Bannange nsanyuse nnyo era mwenna mwebala okubeerawo neetaaga meega gyali Katonda amuwe ebirungi ebisingawo agende mu maaso tugende mu maaso tulabe nti waliwo n'ebisinzeewo kubanga obufumbo tabufunanga njagala abufune njagala afune ku baana nga mulimu ne ku balongo ata Mukama Katonda wange ekyo kyo nkimusaba nane mbebazizza nnyo era bannemwe bali kujja era katusabe Katonda buli omu addeyo bulungi nga bwe yazze. Thank you.
tweyanza nnyo ssebo tweyanzeege mwana gwe Mega ate nze essanyu lye nnina ppitirivu mu mutima gwange ate nze bwe nsanyuka ne mpulira nga njagala kaaba naye sijja kaaba Mega kubanga Mega alinyiikira yaliwangula. Mega sirina bigambo bingi ndi wano ne taata weebale ka surprise ka taata nze maama Saala akalabo ka Sophie nkalabye alinyiikira yaliwangula. Kati taata naye katuwa ebigambo bye atuwa obubaka kati awo ate tugenda ko entertainment tujja kufunayo abagenda oyimbira taata akayimba ako superhero aka Judith babiri. Tulina essanyu lya nsusso okujja wano okuŋŋaana bwe muti tubayitirawo ne mugira amangu ne mwangu okujja ne mwese mukola ekitiibwa bannyinaze mwenna Naalongo mukodemu wange Sawulo mukyala wange webale okunkuuma n'okulabirira abaana obulungi bakuza mu mpisa ennungi abagenyi mwenna bali wano Mwami Kibuuka mulamu wange atuddaawo mwenna senga w'abaana tusanyuse Maama Karo tuli basanyufu nnyo okujja wano mwenna abato mwenna batabani baffe mwenna tulina essanyu lya nsusso okubeera wano Kaye Fredi mwebale mwenna okukola emirimu obulungi obutanswaza n'okusoma obulungi. Maama Baba TV mwebale nnyo okujja okutwetikira obubaka buno mwetise obulungi bwe buti. Essanyu lye nnina sina gye nza dyogerako essanyu lya nsusso lya Mwokiwagonja essanyu litandika ekipimo eriryawe essanyu liyitirivu lye nnina sinza kulibalaga naye muno essanyu lye nnina liyitirivu. Mwebale nnyo mwebali eddala okujja wano era nsaba Mukama abawe omukisa bino bimukola nsaba Mega Mukama amuwe omukisa amwongerengako byonna byakola afune emirundi mitwalo n'okusingawo byakola omukisa omulungi mukulembere nebyo ne biri mu maaso byo birungi byereere era tubasaba mwenna nga muddayo Mukama abakulembere mugende bulungi abawe omukisa mwebali nnyo mwebali eddala Mukama abakuume. Okay tweyanza tato inayo gotumirako ene gwanjagadde otumira nagwe ntumirako Dr. Kizito ali South Africa omutumirako yo yakubadde ku birowoozo nentumira ne Pros naye ali ebuli muwala wange ne mutumidde nnyo ne mutumira nnyo nentumira ne mutabani wange Muteesasira abeere Mutundwe ne mutumidde nnyo nentumira abalongo bannyina Nakato ne babiri nabo batumidde nnyo ne Yusufu Kusaasira abana basenga wange nabo batumidde nnyo nsaba Mukama abawe omukisa bonna byebyo maama n'abalala bonna abamulaba ku Baba TV abatuuze omanyi balaba nnyo sheeno kati mwenna abalaba ne mulaba taata abatumidde munnange mwenna Semakula mpa ekirabo ekyo Megan yaŋŋamba alina ekirabo alina ebintu bya misinga e Uganda ze donati kati yagaye taata tumwe donati naye alyeko tamanyi oba nti naawe oziwoome tamanyi oba naawe owoomerwa donati nga ye ziwoomerwa nnyo maama zimpoomera nnyo okufa obufi wabeere yalowooza ku donati zimpoomera nnyo okufa obufi kati yagambye taata wange mumwene ka donati akanywere ku kyayi kale kubanga yaŋŋambye ekirabo kya donati ne mugamba omuntu agaba ekintu ng'alina ensonga kino ekirabo kiri unique mu birabo byentera okugaba abatulaba ku Baba TV mubadde temulabangako donati kati nenjagala nange njifunireko ebigambo ebigenderako nanganze misinga donati ze Uganda azimisinga donati zeeka zebanyweranga ku kyayi n'agamba tuzireete zinga zimpoomera nnyo era nengazimanyi n'okutuuka kati yazimpoomera nnyo nnyabo n'agamba munaye kazireete donati ozeeyo akatambi ako mama bali kwetikka nnyabo. Okay katufune bannanga abagenda ovaayo wano bayimbira taata akayimba ka superhero nga bwe bavaayo omulungi atuba ku Baba TV mwenna ababaddeko tweyanza olugendo lwaffe luno yonna gye twatambulidde mpaka wano etuuse mwebale kubaako mwebale twagala ate nammwe mwebale kitegeera nti laavu osogiwa omuzadde laavu abantu abamu bamanyi nti laavu onulo olina kulaavinga mwami mukyala nedda boyfriend girlfriend nedda mami daddi muwe ku bimuli daddi mukolereko musuusuute omugambe ebigambo kati mudde ebigambo abantu bonna bye boogedde wano waliwo oli agambye nti ye bamushoppingiranga ku ssomero nga azijjukiza ba brother bange
brother bange nono Junior ali ku kamera anti mto wange mami bwe yabakyaliranga kawempe muziremu nga bagamba ekibi mami ye bwakyala afumbe emmere n'agireeta nga baagala nnyo kashi kakyova mune nkubuuzizaago abango yagala sente nga toyagala birabo sukaali kati byebyo kati tuzzaayo munnange memories ezo ebintu ebyo abantu baffe bakola olw'omukwano si buli omuntu abifuna tetubitekinga for granted nti after all taata yayina obikola si buli omu munnange nti yafuna omukisa ogwo toyanza nnyo Megan mukama akongerewo je we bali kulowooza ku bantu bo we bali kulowooza kate bali kwagala family y'omukwano kuba love etandikira waka omuntu bwofuna love of kuveeka nobeera n'eddiini kyekireeta omuntu okubaamu n'ensonyi nga tayagala kuhatinga balala kuba kyotayagala kukola ekibi oba toyakikola balala ate love yetandikira waka toyanza nnyo toyanzeege katufuna entertainment eyo naffe mune tulabeko kayimba ako nga ate tuyoke tusiibule tugende muli ready Tata yuma superhero tatoli superhero wange kankuwane kubanga chikugwana dadoli superhero wange wanjawulo webale ndabirira oli wanjawulo webale dadyo kutubeererabo swaziniga bamutenda bangi bamuwana yina manyi naye webalabala byonna byokoledde swaziga omusinga sebo swaziniga omusinga kamala okwebazadde ntuzzeeko akayimba ako ninawo amabaasa wano abiri ga abazadde bange kamala okugabalekera ku happy birthday yaabwe tweyanziza nnyo taata ne maama okutubeererawo tweyanze ddala naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi ayibine birungi lwenda kulukumi kuwadde lwenda olw'obulabo bwakumukumu bwotona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere paka ginkoma gyokumwanono mbadyawo naleta olw'obugoyo butuuka omwanono nayiwawo mugwakimpwate mupomeranze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula nina siku bino byokola mwana kwanina byotunula byankuba wabula nina siku bino byokola mwana kwanina byotunula byankuba wasoma wagenkuga nkutyanze sebo wanjiga bwe baali basoma ku Shaka Zulu nga kwosoma nze hitila musoli nga kwoli kunze sikugamba byenjagala ndabirawo ng'obirese simanyi nze nakulumwa buli lunaku byamasanyu bambi takomawo ssaawa mwenda akomawo ne tulaba kazannyo kaffe kanemu kanabiri mwana guje kunzita kanemu kanabiri mulenzi guje kumenya wabula nina siku bino byokola mwana kwanina byotunula byankuba wabula nina siku bino byokola naye nganze Shifa ne Baba TV mbadde nsaba mutukirize tubasiibule abalabi baffe abalungi mwebale kubaako nyongero bagamba kikola bwe kitibulwa Sande zibasaba mwendeze emisana wolaba Shifa manya good vibe love kusiimagana guba mukwano tubagala nnyo tu next time we love you munzikirize ngambe nti bye bye obadde oli mukulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one nina abakyala w'omukwano Hope Shifa nakawombe katukomewo